atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Katonda ne mama namugereka abange obuwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bulamu nkusindikira obulamu ndi mirembe nkusindikira emirembe ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizzaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimwako okukisuba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzaala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Kati tunaa kubeera nga tutandika omusomo ogwakadde kano nsaba tukole ekikoowe ekya ekibiina kye tutuddemu nga otebereza oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala mu nnyindo ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo w'omutukuvu. Kyajja kyakugambibwa naye ate ne bakuteeka mu kakuniizaako okubeera nga tebaakuyigiriza ngeri ki gy'olina kubeera nga ozuukusaamu obwakatonda bwo. Ne bakulowoozesa nti olina kgenda mu nsozi ne bakwerabiza nti olusozi olukulu lw'olina okgendamu gwe mutwe gwo. Ensonga lwaki bwe baali nga bakolommerera muganda waffe Yesu mu kkomerera oba mu ebyo bye baawandiika mu kitabo baakugamba nti baamukomerera ku lusozi Gologoosa. Olusozi Gologoosa kitegeeza nti olusozi lwa buwanga abwakawanga. Baali bakugamba mutwe gwo omwagalwa. Nabagamba nti buli kintu kyonna ekyawandiikibwa mu bitabo ebyo biyina amakulu amakusike nga w'obeera nga ogenda bugenzi n'ebyo ebyakugambibwa muganda wange oba ogenda kutomera ogenda kubeera nga weebaka mu nsi ey'omwoyo. So funa practice eno obeere nga okola okubeera nga owuliriza omutima gwo at least eddakiika 10 buli lunaku kyekigenda okubeera nga kiyamba okubeera nga ozuukusa amaanyi g'obwakatonda bwo ate oleeta eggulu ku nsi. Ekirala kye njagala okubeera nga njogerako naze kuno muzze muwulira nti abantu bangi bazze babulawo ne bakugamba nti waaliwo omwami yali musamize mu kifo ekyo naye tetwamuziika yabulira mu kibira. Kiki kye kitegeeza? Ke kabonero Yesu muganda waffe Yesu ne balala bonna be bajja okubeera nga bakatulaga nti ffenna tusobola okukikola. Temulowooza nti mugenda kukozesa obusamize bwammwe obw'ekizikiza obw'obuwemu okubeera nga mufuna ekirabo kino. Nedda. Kubanga tewaliiwo ategeerera magezi. Tewajja wano kubeera nga okulaakulanya amagezi nti tekibeerangawo. Wajja kubeera nga ozuula amagezi ag'omwoyo okubanga omwoyo omutukuvu ayina access eri obutonzi bwonna. Ayina access eri amagezi gonna ekitegeeza nti buli kimu okivumbula buvumbuzi. Kubanga lubaale magezi. Kati lubaale waabeera magezi osobola otya okugamba nti osobola omutendeka. Ate otendeka amagezi ate goonoonya. Lubaale yeekola yekka. Naye kubanga kigezo ebiseera ebisinga akulekerayo kubanga yatudde mu kitangala era yatudde mu kizikiza. Wobeera nga osazeewo okubeera nga otambulira mu kizikiza okulowooza nti yeggwa amutegeerera simanyi nze nnyina jjajja wange mulagira kyenjagala n'akikola. Muganda wange manya nti by'olagira kizikiza kubanga kyo kikweguya. Naye lubaalo w'ekitangaala akwagaliza kubeera nga ofuuka mukama w'obulamu bwo. Otegeera n'ofuna obuvunaanyizibwa eri ensi yo n'omanya nti buli kintu kyonna okikungula mu bulamu bwo. Era nga amabanja g'okaalakaala nago g'oyitaaga amabanja g'ekika ye go wagalya.
watta abantu mu bulamu obw'emabega olunaku olwaleero tottangako wadde n'enkoko naye olowooza nti tottangako naye nga yeggwe oyinza okubeera nga ye wali oba itira oba omulwanyi nga n'akatabaako kayina nga wali mu China oba nga wali mu Bulaayi oba nga wali mu Temukungwe olunaku olwaleero oli muwombeefu naye nga tomanyi bikutuddemu nti bituddemu amabanja g'olina okubeera nga osasulira. Kino tekikufuula kubeera mubi, tekikufuula kubeera mwonoonyi nedda, oli mutukuvu kubanga obutukuvu tebukyukanganga. Buli kiseera oli mutukuvu naye wajja okusobola okubeera nga ozuukuka eri ekyo kyonna kye wakola emabega osobole okubeera nga okitukuza, osonyiwe, osabe ekisonyiwo ate naawe weesonyiwe osenvule mu lugendo lwo. Ewaawo ebbaluwa eya muganda waffe Yezu Mubwa Kinene amanyikiddwa nga Sananda. Sananda ly'erinnya lye eryasooka naawe nga ly'oyina. Ekinene kitegeeza nti omuntu wabeera amaze okubeera nga avudde mu mubiri gwe, ekinene ekisigala ye yennyini ye mwoyo, ate alonda omubiri omulala n'aleka omuzimu abo wabeera ali gwabeera akoze experience eyo ate n'agenda ewantu abalala oba okukomawo. Oyinza okwesanga nga malaalo g'ewammwe oyinawo emizimu ng'esatu nga gyonna yeggwe. So ekinene ye mwoyo wo oba mukitegera, ekinene ye mwoyo wo. Ensonga lwaki mu kufa bakugamba nti bweza bwa kinene. Obweza bwa kinene Abaganda kye mutategeera mulowooza nti obweza obwo temubutegeera kiki kye buli. Obweza ye mwoyo kubanga munene Katonda, Katonda w'ensi yo. Yavaawo n'alekawo omuzimu gwo ogw'amagezi g'oyinaawo n'afuna omubiri omulala okusobola okubeera ng'akolekitinga amagezi mu bwa kinene bwe. Oba mukitegeera? So kino kitudde eri buli muntu yenna. Weewaawo egenda bweti mbalamusizaako bantu bannange abaagalwa. Mwebuuze ekibuuzo. Ensi enaggwaawo oba ebintu bigenda kubeera nga byeyongera okubeera nga byonooneka? Abaagalwa ebyo byonna bye bigenda mu maaso era ebyo byonna bye mulaba bibasindiikiriza okubeera nga bibateeka mu kkubo limu okusobola okubeera nga mwejjamu ebyo byonna ebirina okubeera nga mubijjamu eri ensi yammwe. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza tikigenda kubeera nga kikosa endwadde zammwe ezizze zibonyaabonya abantu okwetoloola sengeno na ttimba zisobole okubeera nga zivaamu eri emibiri gyammwe. Okuwonyezebwa kuno kuviira ddala mu ebyo ebigenda mu maaso era ebirina okubeera nga binyinyiitira eri ensi yammwe, okuviira ddala mu mirandira n'ebizikiza byonna bye muzze muyakaayakana n'obulimba enge effutwa. Ebyo byonna birina okubeera nga bijjibwa okuva eri omutima gw'abaana b'abantu kubanga omutima gw'abaana b'abantu gwe gukuba ekifaananyi ekyo eky'ensi gye mulaba. Abaagalwa, ebiro ebyo biri kumpi. Buli muntu yenna aweebwa akakisa okusobola okubeera nga okomawo nate, okubeera nga wejjamu Katonda ow'obulimba gozze oba bakatonda ab'obulimba bozze okkiririzaamu abo abali wabweru wo. Jjukira lubaala ali mundaayo. Naye aba wabweru abaakutegebwa abatali mundaayo. Abaagalwa olunaku olwaleero ke kaseera k'okusobola okubeera nga mulinnya ku nfeete eyo byonna ebyabateekebwamu mu nsi ey'ekizikiza. Sengeno na ttimba tetuukangako mu biro bino bye mulimu. Sengeno na ttimba tetuukangako mu biro eby'okubeera nga mukozesa embeera
ey'okubeera nga mukozesa enkola ez'ekizikiza ng'ebiro kati bye mulimu. Kino kibasoboseza okusobola okubeera nga muzuula ekitangaala. Abaagalwa, mu byaddala enkomerero enaatera. Eno enkomerero si eyo gye bazze babagamba, naye enkomerero ey'ensi enkadde okusobola okubeera nga muteekawo ensi empya. Mu ngeri eno, mu bifo bingi mugambibwa okusobola okubeera nga mutegeka oba mwetegeke ku lw'embeera eno. Era ngeri ki gy'osobola okubeera nga weetegekera ku ekyo ky'otamanyi kijja era naki kigenda kubeera nga kivaamu. Abaagalwa, kino kibeera kizibu kubeera nga weetegekera. So mu ngeri eno omwagalwa, mbaluŋŋamya mwetegeke nga muli bumu wamu ne Katonda abatuddemu. Katonda ye maanyi gokka agasobola okubeera nga gabategeka mu kkubo eryo ery'obukuumi mu biro bye mulimu. Mutegeke era mwetegekere emmere, mutegeke amazzi oba amafuta, embeera yonna oba kyonna ky'obeera owulidde mu ndaayo okufuna obukkakkamu. Naye ekyo kitono nnyo ku ebyo by'olina okubeera nga otegeka. Oba okitegeera? Kubanga mu butuufu ebyo byonna by'otegeka mu luvannyuma bigenda kubeera nga tebyetaagisa. Kino kyonna ekigenda okubeera nga kijja eri ensi yammwe kigenda kubeera nga kiva mu ngeri ki gye musobodde okubeera nga mweggulirawo eri ekitangaala, era kuyaayaana ki kwe muyina okusobola okubeera nga muteeka wansi ensi yammwe ey'obulamu bwammwe obukadde. Musobole okubeera nga muteekawo enkyukakyuka okuviira ddala mu bwannamunigina bwammwe obw'ekikoowe kyammwe eky'obutonzi obubatuddemu. Y'engeri gye musobola okubeera nga muyita mu biro bino nga mwetegeka nga mukozesa obwakatonda bwammwe. Mu ngeri eno nsaba muleme kubeera na kutya kwonna, era tewaliwo nsonga lwaki mutya. Okutya we kubeera kuzze omwagalwa, beera ow'akalondoozo eribbo ery'okutya okwo, kulabe, kukkirize, era okwejjemu lubeerenga olufu olwo olunaabuulwa ekitangaala eky'enjuba. Mu ngeri eno tubasaba muyimirire bwantoogo n'ekitangaala ekitudde mu mitima gyammwe, muwulirize obutaggwaawo obubatuddemu, kubanga buli ddaala lye mulinnya libayamba okusobola okubeera nga mudda mu bwannaggwano bwammwe oba obwakatonda bwe muli, era nga Katonda abawerekera mu lugendo lwammwe lwe mulimu. Nsigadde nze Sananda gwe muyita Yesu mu bwa Kinene e Buganda. Atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.